Alien Skin kulika yonna gy'obadde babadde bawuliza omukulu we are still okay and we were not intimidated at all. Ebyo bibaawo bibeerangawo ekyo kyekifuula omuntu omusajja nti kati munnange okula. Bingi bikyajja but my message eri abayimbi abakulu, message yange eri bweti basebo ne banyabo omukyalo w'omusajja ng'oli muyimbi mukulu. I want to take this opportunity okusooka kwa byonna okubeebaza bye mwakolera industry. Bannange tubeebaziza, twabasiima, tubawagalidde ebbanga, naye njagala obategeeza nti omuntu gy'ako mugenda ng'akula atuuka time nga ku generation emu oba mu bitundu ebimu nga tokyarelatingayo bulungi. You all artists might have been ghetto before, yes, naye njagala obategeeza nti temukyapiiringa ku ghetto. You no longer appeal to ghetto. Through music, abantu mwali mwapiiringa kennyo nabo, mwa outgrowinga nabo, mwakula nabo ne bafuuka abasajja. Era abo abantu be babagamba abantu abo bayimba. Kati muina generation ze mwagatta generation yammwe ne musikako mu yabakulu eri ababazaala ne mujja mugatta eddako ne waddawo eyaddako ne waddawo eyaddako. Kati ene eriwo, you do not appeal to them. You don't appeal to them. You only appeal to those abagamba nti kayimba kano kali deep down kalina meaning bweti ne bweti. Kati guno omulembe oguliwo, even if in ghetto where you people grew up mbanga gye mwakulira, trust me, ebiriyo birala. Mwagenda okuva mu ghetto ng'abaana tebanywa shisha. Kati shisha gyali n'ebyokunywa ebirala n'ebyokulya ebirala. Kitegeeza ghetto buli luki ekyuka. Essaawa eno ghetto, Alien Skin appeals to ghetto. Let me give you an example. When Bobby turned into a politician, abantu bangi bava ne bagamba yenze ghetto, yenze yagisigalamu. Abaana ba ghetto ne bagaanira nno ddala. Ne bagamba waakiri kale katugira twapiiringa ku oli omunabyabufuzi. But mu ghetto, once you put on a suit and you upgrade, bawuliranga gwe oba ababalidde mu olukwe. I don't know how they take things. Era abasigalira emabega basigalira. Kati essaawa eno mu ghetto, they appeal to that guy. Oba mwagala oba temwagala. So this thing of fighting generations ez'abaana bammwe, it does not make sense. It doesn't make sense. Kati fe ababawagira mwenna saidi eri neeno ne tufuna obuzibu. Ne tufuna obuzibu. Okitegeera. So muleke ono omuvubuka yeyagaleko kyeyagadde. Kubanga naye time yejja tuuka nga waliwo omulala, because he's going to outgrow that as well. Time egenda tuuka nga abali mu ghetto nabo takyabaapiiringako, nga balinawo omupya, balinawo ekisinda akivuga. So let this boy be, let this guy enjoy his time, kuba Katonda akyagimuwadde. Katonda bw'anaagimuggyako bwe pupu, mulyoke muwulire nga wazzeewo omulala, nga waliwo omulala agitwalaganya. So this thing of fighting, this thing, eno generation eriwo si eri ey'amaloboozi mbuyimba tereze koodi sima bo baagala bawe yeyo generation. Muve ku bantu. Alien Skin agenda balakira nga akajanjalo mu ttako mmwe. Nze mbabuulidde. Agenda balakira. Ako ka Franka kanyuma n'opama omuzinga gwoca n'ogukasiga mu kawalaata ne kaddamu amagezi. Katonda wange. Junior ekyo mukiraba we kituddawo mu ntebe kituulawo buli amabina we gatuuyana ng'amagezi gavaawo, buli amabina we gatuuyana ng'amagezi gavaawo nga kitandika okuyingiza envunyu mu ttako. Ekyo kijunior kitaawo alina muntu anakyasaba justice oli ku Alien Skin gwe mazigwe kwotuuyanira amanyuma gwe gwe kijunior. Oli ku Alien Skin mwana wa nnyoko soko
soko gendo kube mama ngolugalo mutako olugero lununeko wone mmeme kumanyoko emmeme zeze basumbua mirambo mmwe tugenda basabula ate kyagulanyika nakaluweka kulema todda kone kitingi genda todda kone kitingi we are receiving ekyo mukitegedde tugenda kubavuma paka enfuli wezinevamu nezigamba katukutuke ku busolo tudde ebbali tugenda kubavuma ati mwe mwatwetankuulidde tugenda kubasabula enfuli weziryegaana obusolo tujja bbali mugamba abaana bali ensikini bawe mulasimwe mututankula mirambo mmwe ate mmwe mwatutendeka tugenda kubavuma tetukyalina byakukola tugenda kubavuma kyagulanya kaluluweka kulemba todda otwale eri amanegego gy'oba otuuyanira twakukooye katonda wange no.